Kale webale nnyo okusubscribinga ku Waswa my YouTube channel ne Trust Media Uganda. Ndine Hajati Zam. Buuza ku bantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wano obosomesa abantu oyogeza amaanyi. Amanya ganyenze Hajati Zamzamu na mubiru oba nakabugo amanya gange. Nali mchala mubraiza wa Enyali mu Kampala district musomesa w'emyuga atenga era ndi mukwano gwa mchala Sheinu Zatabate okugenze kati yo abasinga mone bamanyi oli Muganda era ndi Muganda we mukatonda Muganda we bulirwe mulwe nnyo n'omuntu baba Luganda ate kyokubiri ekkubo lyakwata linkwata byabazaalanye banzaala ekitegeeza tuli ba Luganda anko nasa amaso ku screen kakati oli bulungi ndi bulungi se waliwo ensonga eziri mu ddiiro ezaatabuse zenjaga olambuleko otuwa okusinziira ku ekyo ky'omanyi ne ku ndaba gy'obikola ki ne gye bigenda by'otasobodde ongambe kyoyima sikikola ki sijja kukisobola ekisooka kya byonna wategedde okungabanya y'ebintu bye babigabyemu lwa mukyala Muzaatu nakitegeddeko tewali kisobola kukolebwa n'atangamba era ngambako lwakuba nti ebiseera ebimu tuba bize tuba bino tuba biri naye era bamasheyo batuuse waka yangange nesobola kubeerawo mu budde naye nga twabadde wamu bwe baadde babigabira wabaddewo saabaddewo naye nga twabadde wamu nga buli kigenda mu maaso mukiwulira okusinza ku wategeddeko what happened at home kiki ekyabaddeyo ekyabaddeyo bali bazze nga bazze kugabanya mali y'omugenzi tugatawugasi kakati ongambe kuba nategeddeko nti ekkooti y'obusiraamu gyobeera sharia court okuva ekibuli omugenzi bwe yali afa yalaama yalina okugaba emaali ye naye sobola okuwayira obumu nga bugamba nti engeri maama we gye yali yafa emala ebe n'okugabanyizibwamu omukyala ali mu maka n'abaana era mukyala bugirita naye baakimugjeemu ne balekamu ki mukyala muto n'abaana kati embeera yabadde etya batuuse olwatuuse olwatuuse omukyala ng'omukyala mu makeera yabaddewo ne bamusaba ebintu emmali y'omugenzi agifulumye esobole okugabanyizibwa era omukyala naye kyeyakoze n'afulumya emmali y'omugenzi basobole okukola ki basobole okugigaba naye weekyamuweddeeko ng'alaba ebintu by'omugenzi ate babigabira baganda baani baganda b'omugenzi engoye ezo n'engatto ebyo ebityo nga babigabira abaganda baaki b'omugenzi kati ate ekyamubuuseeko ekirala yagenza okulaba kadi y'emmotoka naye bagitwala naye ng'ate tebakoze eki tebagigabyeko yagenza okulaba emmotoka bagikuba ebisumuzo ekola ki efuluma n'agamba emmotoka tejja kukola ki tejja kufuluma olw'ensonga nti alina omwana ate omwana oli akyetaagisa okukola ki okulabirira mwana muto alina okusoma alina okulabirirwa alina okulya alina okunywa alina okubeerawo naye nga maama alina okukola ki alina okubeerawo singa era bbaawe yandibaddewo singa bbaawe waali era nakati singa amulabirira era emmotoka yandibadde yaabwe ate singa alina n'endala ezikola ki ezisingawo awo kati n'atabuka bw'atabuka nibanga nti yaddukidde ku poliisi awo yatabuse si ye ng'omukyala omuto wange yakuzibwa kuba tasobola kulwana nti kakole kikalwane naye wabaddewo omuwala gwe namusindikidde eyabaddewo kati weyamubuuliddeemu omuwala n'agamba tekijja soboka kufulumya mmotoka n'alwanira ebisumulizo omuwala oli ye yalwanidde ebisumulizo n'agamba nedda emmotoka tejja fuluma kuba ne kadi yayo tekola kiterabika ate tebagiwadde muntu kwega emmotoka bafulumiza bufulumya babadde baagala gifulumya bufulumya nga tebagiwadde muntu nti oba bagigabidde gundi yabatwala emmotoka eno oba okiraba naye nga ate mu buntu nti emmotoka eyo eyamba annual okugenda ku ssomero kuba emutwala ku ssomero ate ekyokubiri nga pulaani nganze mukulu we namugamba emmotoka eno tusobola okuwa bano abalambuzi nesobola okujja mu sukulu fizi w'omwana oyo omwana kuba akyayagala okukola ki okusoma omwana n'asigala ng'asoma kuba ku ssaawa eno ne sharia yagambye nti omwana ebyokusoma kwe tebikola ki tebibakwatako kati ebiba tebibakwatako oyo omukazi ajjewa ssente zigenda okulabirira omwana wa sheeyi tetumanyi kuba abatalina naye wagenda kuzijja olwedde emaali ya sheeyi bagigabye okuva ku ngato engoye buli kimu kyonna nga bakola ki bakigaba ate nga tebannabagaba eno maali abo bennyininyini be bawadde engoye baganda b'omugenzi omugenzi nga yakafa be basooka okwegabanya ebintu ne bagabanya ebintu ne babitwala kati ate
Baabigabanako dda kuba bakozesa akakisa akagoba omukyala mu nnyumba ng'azze okukaaba bbaawe nadda ebbali era n'alyoka akomawo tewali bye mutalaba abantu babiraba mu mawulire ne babiraba tewali bye bataakola ki bye bataalaba nti kati bakozesa akakisa ak'omukyala omufulumya bo ne basalawo okutwala bye bakola ki bye beetaaga kati ate baamala obbitwala ne batandika okuwaliza abantu abamu ab'enjawulo nti be bakoze ki be babitutte naye ng'ate bennyini be baali bakola ki baabitwala kati ku ssaawa eno bazzeemu oggaba ate era bennyini be bakoze ki be baawadde ebintu obutali bwenkanya kubeza engoye omugenzi yaleka omwana oli afaanana omugenzi tewali njawulo omugenzi naki na mwana oli ezo engoye zabadde z'oyo omwana yandizambadde paka okula kwe kuba kalusaawa eno talina taata agenda mumugulira ki agenda mumugulira ngoye nti abo bennyini be baawadde engoye tebafunangayo yadde kakoota ka sukaali kaleetebwa mwana oyo okunywa ku kacayi kati kyogamba womuwa olugoye n'alwambala alijjukira nti omwana w'omugenzi waali kantwale kakoota ka sukaali asobole okunywa olw'okuba nyambadde olugoye lwe kiba kizibu olaba covid yabaddewo teri yadde eggamba nti katugende tulabe ki katulabe ku mwana oyo n'okumulabako obulabi tebasobola kati kyogamba bwe banayambala engoye balijjukira nti leka tukwate akantu kano kukatwalira omwana w'omugenzi nga n'okumusomesa babyeganye oba bekika basunguwavu ku mbeera egambibwa nti mukyala muzaata yabayisaamu okuva ku ntandikwa saagala babeere basunguwavu nnyo kuba eno emmaali muzaata ne mukyala we gye baabikolera tebaaliyo we baali baagala na muzaata ne mukyala we bakkanyanga bameka babiri gwe owooluganda lwaki tewajja n'okukkanya n'oyo omugenzi lwaki ate yasalawo n'aleeta omukyala ono basobole okukkanya ababiri ekitegeeza gwe yakuzza ebbali nawuliddeko ku emmotoka kati emmotoka mbalega kubuuza ku kyemmotoka zino eziri mu booni wazimanyako emmotoka twazimanyaako zaaliyo kuba emmotoka emu kyali kirabo kya mukyala kubajjukira yaleka mukyala waasoma ng'amaliriza emmotoka emu kyali kirabo kya mukyala kuba yaleka amaliriza okusoma ng'agenda gimutonera mu kutikkirwa kwe kuba muzaata yayagala nnyo mukyala we ensi yonna ekimanyi nze kyemmanyi n'abalifa n'abazzukulu abalisigalawo balikimanya nti muzaata yakola ki bali banyumyako ku njagala gye yakola ki gye yamwagalamu kati kiri kyali kirabo ng'agenda kitonera ki mukyala we era ne wabeerawo n'emmotoka endala yali agenda giwa anwali waliwo emmotoka endala era gye bafulumye naye ebyo byonna byonna si kikulu zaali ssatu naye ebyo byonna byonna si kikulu ffe ekikulu kye tunoonya nze nnoonya nnyo fyuca y'omwana oyo naddala nze omukyala alwanirira abakyala n'abaana njagala nnyo omukyala okukuza omwana we nga sinatuukawaawo kati mu kiwandiiko ekyo nadde nsoma nga kiraga nti emmotoka ezo zigenda kusasulwa amabanja obukadde 150 bali wanji basheka muzaata omugenzi kyonna kyonna kye baagala bakikole oba kitegeera kyonna kyonna kye baagala bakole ki bakikole naye njagala batunuulira efyuca y'omwana anti bamulekedde ennyumba mwage emisula ennyumba kati anti agenda sulamu school fees amugjewo teri ettaka amataka tebaagagabye ne faamu tebakoze ki waliwo byapa 30 ne faamu 2 naye tetumanyi kiki kiddako oba kitegeera tetumanyi kikikola ki kiddako olaba babadde bakukusa emmotoka nga bagibba nga si yategabiddwa kati ate biri ebiri ebbali lwaki basoose eby'omu nnyumba ne batasooka kugaba biri bbali bino byadde byangu lwaki byabadde byangu ng'omukyala abikuumye bamanyi omukyala n'omwana babiri bandisoose gaba biri ebitaliimu mukyala na mwana oba bamanyi wano wakaawe tewagenda kutundibwa tewagenda kuva omwana waali omukyala waali omukyala ne waavaawo n'afumbirwa tekitegeeza nti omwana agenda kuvaawo era omwana sitiru akola ki asigalawo lwaki bapapye okugaba bino ebintu ne batagaba biri ebiri ebweru w'enju tetumanyi kiriyo oba kitegeera tetumanyi kiriyo kyonna kyonna kyekiri allah yasinga okumanya ate ebintu bino yadde bo bakayana babigaba bakola ki naye nze kyemmanyi nti allah waffe ali atya ali omu era oyo sheeyi omu eyayimiridde n'agamba mbu okusomesebwa kw'omwana ko tekuliyo mu mateeka atiisi yandikuzizza mu eno embeera y'oku nsi ekitegeeza mu shariya bwe tebakkiriza mu kusomesa baana webale nnyo ekyo kyombu tekiriimu tebakitunuulidde ne bagamba tekikola ki tekiriimu kati mu ddiini bwe kiba nga tekiriimu atiisi yandize ku butonde bw'ensi n'amanya webale nnyo n'amanya nti no mu nsi muno omwana ono alina okukola ki alina okusoma alina okwambala alina okulya alina okubeerawo alina okufuna ki kyennungi mu maaso nga taata we gye yandimuwadde nga waali ekyo kyokka kye bandikoze ki kye banditunuulidde byonna 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 babikole bakole kaki kye yenna ggweyo naye batunuulire omwana ono nze kyenfaako njagala omwana ono asome njagala omwana asome ate njagala maama waakuza omwana oyo kuba kino sikyogera nti olw'okuba oli muto wange
muganda wange nti olwokuba oba muwolereza oba ki wabula nkyogera nga nze omulwanirizi w'eddembe ly'abaana njogera nga nze omukulembeze mu bakyala akulembera abakyala kuba nfiiririra abakyala okulaba nga nabo bali ki bali bulungi obulamu bukyuka n'abaana baabwe kati mpulira njagala nnyo omwana ono afune future ennungi ye yandifunye nga taatawe wange we wali okulumwa kwange kwonna omwana bamuwe ekintu ekinaavaamu okusomesebwa era eyo kadi gye baatutte kuba basazeewo kadi ne bagitwala ono omukyala teyandigenze ku poliisi naye ekyamututteyo nti kadi bagitutte balese ebisumuluzo na mmotoka kyogamba wanaavuga emmotoka eyo ng'eyita ku kkubo bagiwadde omuntu okugyamu kasukulu fees k'omwana tebagikwate olwedde bagisika kati tewali mmotoka ate naffe tetwagala ayonoona emmotoka eno kuba wayinza okugamba nti tewali mmotoka mukamuzata mwana muto sigamba nti tajja kufuna musajja amufaako ayinza okusalawo naye n'abafiiriza emmotoka eyo n'agamba oba esiriira oba efa n'ebeeraawo nabo nga kadi tekola ki webale nnyo nabo nga kadi tekola ki tebagasa kati banditudde ne bakkaanya ekyokubiri bakomyewo kadi y'emmotoka emmotoka eno esobole okusomesebwa omwana obuzibu okwabuka buli kati mbuuza nga gwabadde close mukyala muzaata oli mu mativu n'engabanya y'ebintu engabanya y'ebintu bali we baba nga bafamire ya muzaata ate muzaata yali munaddiini nnyo webanga shaliya weeragira tetusobola kiwakanya era waabanga mu kufa kwenge eddaame werigamba era tekisobola kukola ki tekisobola kuwakanyizibwa naye njagala babigabe nga tebeekubiira njagala babigabe nga batunulamu so si kwekubiira ki bwekubiizi nti bano baganda b'omugenzi balwaniranga nnyo ebintu bino ne balwanira nnyo emaali eno oba kitegeera kati wobanga olabye nti bavudde buto nga bagirwanira tebaagala mukazi abeerewo tebaagala agirewa tebaagala bino kati ba abaana naddala ono omuto alituuka ddi okulwanira ebintu bya kitaawe eddala alibisangawo tasobola bisangawo buuza ekibuuzo nga ekyokulisembayo enkolagana ya mukyala muzaata nga ye n'abafamire ereeta enkolagana ya mukamuzaata n'abafamire ye nga ye omukyala talina buzibu kuba ne ku juzi mu kutikkira twagaba kaadi era abantu twabawa kaadi ne famire yajja oyo okuleka abo batono naye abasinga bonna bakola ki bajja kuba nze naliwo mu mutambo gw'omukolongo abantu bonna nabalaba era baaliwo famire baaliwo kuba tebakyalinga luli olwasooka nti bo bafuba nnyo okukola obuvuyo naye nga bambi ono takola ki tabuddamu era namugamba abantu tobalumba abantu baleke gwesirika kuba bali be bakuwasa babbaabo batabanyibo banyazaala bo basezaala katalina yekola ki balumba nnyo naye obuzibu we bunaava nga baganya okusomesa omwana ono anwali bo balowooza omwana ono agenda kubeerawo atya ekyo kikulu nnyo abadde mukyala zamuzamu tugenda kufuna ate ku nsonga z'ennono inshallah tetubbanga ku ssente kanja tandikirawo enkya